Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo omukwano mulango bali kwera ngo chale mukulaba Delta TV tukole eno sawa yaffe eyokubiri era nga tukyalaba omukolo gw'omugagga John Akiki Businge ng'agenda ne mukyala gwe yalonda mu bangi n'agamba yegwa abasinga ye mukyala Lydia tumukunde Akiki beba squared bwetyo bwe twamaze okutumaliriza okulaba okwanjula kwabwe ati kati tuzze mu mbaga era ng'embaga ababiri bano twasose kukolebwako twasose kubakolako fa Sharita's Bridal World mu maka gaabwe ne tubakolako mpola ne ba maids dresses ne gowns buli kimu fa abakiwadde oluvannyuma ne batambulira mu motoka ziri zi Harriers latest enene omwami yayambadde suuti ya white ne black ne bagenda ne babagatta ku church yabwawo wali eri ku St Jude Catholic Church mu Ntema Parish Hoima Diocese era nga munnange babagasse bulungi nnyo omwami yasoose okuyingira yabadde ali awo omukyala n'afuluma naye naye najja ngayambadde pure white wedding gown yagijja mu Sharita's Bridal World yatugamba nze njagala kwambala pure white bwetyo naffe ne tugimufunira era n'anyuma nnyo babagasse bulungi nnyo oluvannyuma ne bagenda ne beekubisa ebifaananyi ku Kabalega Resort Hotel ate yo nayo nga walungi wabula bagambye ffe East or West home is best reception tugiteeka waka bano abatulabye nga tukula ababaddewo abalabye nga mama ne taata abatusanga mukubo ne bagamba mwana gwe ddayo eka mwana gwe genda osome bwe batyo basaana okubeera nga batulabako nga ate tufuuse kye tuli ate nga basudde n'emikwano gyabwe okuva e Kampala bonna ne babeerayo omukolo gwabadde munene mukolo gwabadde mulungi naye bagabudde abantu emmere abantu ne baddeyo ne beeyongeza n'okweyongeza obwedde bagamba abaana bano bakitukoze naye nga n'embaga yonna naye ffe aba Sharita's Bridal World ffe abagitegeka nawe twesige n'omukolo gwo kambi kutuuseko tova ku Delta TV tukole nze Sharita mazima waavu mukyala Kawesa musawa yaffe eyokubiri era tugenda kuba nga tweyongerayo nga tulaba embaga y'omwami n'omukyala Businge Akiki naye akatwengako musaawa esooka tulabe kwanjula kwabwe okwali empeefu ku luno bino bye babikoledde Hoima era nga twatandise n'amaka mwe twatandikidde ffe aba Sharita's Bridal World nga tukola ku bagole bano batutte Kampala yonna ne bagiteekeyo era twasuzeeyo bwetyo ne tukeera okukola ku mugole bulungi ddala nga bw'otulaba omugole ekirooto kye kyali kyakwambala pure white gown era bwetyo twagimufunidde okuva mu Sharita's Bridal World bafulumye mpolampola ne beesoga emmotoka ez'omulembe ezi Harrier Kawondo ne zibatwala okusobola okugattibwa bwe batyo tuli mu kuyingira ku St Jude Cathedral ekikuube ng'omugole omwami ye yasoose okutuuka enono Eklezia Katolika eri wansi wa Hoima Diocese naye ng'esangibwa mu Ntema Parish. Yasoose okutuuka era nga Reverend Father Seguya Robert ye yabagasse abaami be basoose okutuuka omukyala naye n'atuuka era nga n'emmisa yatambulidde ddala bulungi. Obuswezi okabwesa habw'okuba mu kiragaano by'obuswezi n'owarolerwa ekyamaana ekya Kristo n'Eklezia tukwesengeriza omuheereza waawe Businge John hamu n'omuzaana waawe tumukunde Lydia bano ekibalukukya kutunga omukuyikiriza oba okukitungira kimu n'omubikolwa habwa Kristo mukama waitu omwana wawe alukuumira n'alimu n'omwoyo omwikirire muli luhango mu ebiro n'ebiro.
hamu na Lydia mwizire hano mutahambirizibwe baitu mwekondeise n'omutima gwanyu gwona kuswerangana. Mwetekanize kuhondera amateeka g'obuswezi kugonzangana n'okuteeka mu nganaga ekitiinisa obwomezi bwanyu bwona. Mwetekanize okuyikiriza n'engonzi abaana Ruhanga be yabahaire n'abaali baha kandi n'okuborora nimuhondera amateeka ga Kristo n'ag'abantu be hamu n'ekeleziya ye. Abagonzebwa mu Kristo ebiragaano bino tubihulire babitiire baitu Jona arona ambali abalize mporampora mwetegereze kibaire nikikyaburawo Jona abaire atende kugurukia mutakabaire kugumya n'otukakaseekereziya yona oba Lydia niwe wonyine. Jona suuburawo orole oba niwe warabali niwe abantu bagambire suubura suubura. Okugolo musajja amazire kukakasa kumanyire buli abaire ati akakasiza asuubwire alozere onozere okusemererwa abaganga ezibagambire ebisanyi. Nyikiriza kuswera iwe tumukunde Lydia akiki obe mukazi wange kandi ndagaana ikani mwesigwa ntakugobeza kusemererwa n'olunaku obulwaire n'obwomezi okugonzeeke maniteke mu kitiinisa obwomezi bwange bwona. kandi nindagana ndikala ndi mwesigwa tali kukugobeza okukusemererwa omubunaku omubulwaire omubwomezi nibwo obukonzeeke kandi obuteekemu ekitiinisa obwomezi bwange bwona. Mukama ayikirize n'embabazi okugumya okuyikiriza kwanyu kuno okumwolekire omu maiso g'abantu ba Ruhanga kandi ayikirize kubaituliza kimu omukisa gwe. Ruhanga ekiyateranize hamu omuntu atalirengaho okukyawukaniza.
Bizenzi by'amaso omukwano yandaga ekkubo simanyi gye ndaga n'olugendo lwawala n'atuuka buli bw'obulawo bange alwazizza omuwere nsula ntudde okutuusa bw'olidde emmeeme n'ogikkakkanye ntawanya obalimiraanye ebirowoozo bimumanyi lwendimulabako emitima girikya yananazako bw'omu nga yenze bulamu bwe gyali kimanya alibeera omubwati ng'asuubira. Oluvannyuma lw'okugattibwa bagenze ku Kabalega Resort gye beeragidde omukwano nga bayita mu kwekuya ebifaananyi wabula Lydia ne omwami we John mwebale kwagalana. Mperekerawo ntuuse alibeera omubwati n'onyoyo obalungi yekombesa oyo wegonjewa ampeweeta muline nesumulula yansobola teryawakana ye busobozi obumpanguza embeera yonna yeyeka aliwoyo n'onyoyo obalibiranye ebyozo. Oluvannyuma era batambudde mpola mpola ne bagenda mpaka ku reception gye bakoledde mu maka gaabwe agasangibwa ekikuube. Eno nno gye basangidde enkuyanja n'enkuyanja z'abantu nga zibalindiridde. Eno embaga yalese abantu ba Hoima nga bakyayogera, abantu b'ekikuube nga bakyayogera, abantu b'e Kagadi nga bakyayogera. Simanyi embaga enaagijjawo. Buli muntu gw'olabaawo yagabuddwa. Nyumirwa embaga eno tuva ku Delta TV tukole. Nge tuli wano Kikuube Hoima era nga abagole baffe bakatuuka essanyu liri mu bantu wano bonna bonna basanyufu obedda wano be bagole mulindwa batuuse mukyuke eno bannange nga mwanyiridde ate ono ate naye nga yanyu kati bannange mukulike eyo mu kyaki bannange wabadde watya sanyu faaza kyasomesa nga gyekiri bagamba weewaawo tunyumiddwa nga musitudde abantu abangi ate ab'ebbeeyi mukikoze mutya ekitiibwa kya Mukama amanyi kigala ensi n'ensi yonna erinze mmwe wekiri tuyingiddewo kati njogera ne mwami n'omukyala baani nze Businge John Akiki awamu ne ya John Akiki Square muli balongo kati ani asinga okwagala munne naye nze mwetunulire tulabe asinga ani asinga okwagala munne nze ogusembayo ani asinga okwagala munne nze nawe high five bannange mugambe bebi tukikubye baby tukibobo bannange sebo owulira otya leero I feel happy, I feel joy, I feel everything. owulidde otya ng'atambula ng'ajja wuwo wali eri mu kkanisa Koso obwedda mpulira ne ngamba bannaye kino kibebi ki kyakazaalibwa ngamba oba badde birthday nga ndabira ddala kyakava mu lubuto. owulidde otya ng'omulengera ng'alinze ggwe bannange mpulidde essanyu nengamba Mukama weebale kumpa olulenzi olulungi Akakasa ekikaka olina akayimba akalala gwe baduyagala omuyimbira soko kamuyimbiremu eno kabyasa gwe tulo onywere onywere maze mwenna emyaka 10 naye lavu yammwe eringa eyakabeerawo gye mukikoze mukyokubeera nga muli bapya mpaka Katonda yekka nawe kwata wa wasinga okukuma nze be Spider World ekoledde etya olwaleero banange ensanyukidde ddala mwebale nnyo mwebalire ddala soka kya byonna mwatwewulako obuzito kiwano ne wali neeri ekyokubiri mukoze standard things advice gye mbadde mutuwa wano ne wali kibadde kya bode era okuwalirawo kwammwe contributions almost 70% of this. mwebale twesiga Okay. kati katubaleke mulina be mwagala okwebaza
ekikulu kya byonna twebaza Katonda atutuusiza ku lunaku luno. Twebaza abazadde abazaala omwami n'abanzaala nga nze. Katonda bongere omukisa. Bagambe mbaleetedde. Bannange mbaleetedde olulenzi. Tulage empetayo. Bagamba amuwaati. Amumarried. Sebo naye bagambe. Abayi nze nkigadde Ababadde beesundiya. banonye walala wa Lydia. Bannange tuli bulungi. Omugole wange anyuma ekibuubu kyaffe kinyumye. Yaman kiyoke man. Mwana tulina okifuba kubanga twakola mu mwana. Mulengera abantu balinze mwemwe. Waye mbabaza Katonda. Semabaga. Yesinga. Moyo mikire amukama banga ekirire musima w'ekisebo kyekiro kyati nawe ekisebo kyabagole baitu John hamwe na Lydia musima bwakaire kano hamwe n'ebikaro byona nambali babaire mwegereze abarugireyo kandi oberebeire bulungi okubahikya omu maka gaabo hano sabugirize okweza n'okuheereza omugisa ekikaro kino nukwo bayikalemu omu Businge bagire ebirungi bingi bazaala abaana balole abaikikuru kandi batabulanga bikona ak'omwoyo n'ak'omubiri obaikise ebirungi bingi eby'omwoyo n'eby'omubiri n'omukisa gwaranga omusozi wa byonna isiitwe na mwana na mwoyo mwikirire kubasirimukeho kandi gweze ekikalo kino ati n'otoosa. Ochalaba okwanjula n'embaga.